Hello everyone. It's me, your boy Solav. Welcome you onto the show right about now. You're watching none other than BTM before 5. Yes, I'm the fresh voice. Ndichireka. Olwaleero nkuleetedde Vyper Ranking, the dancehall king bweyeeyita. Tumwine olwaleero tugenda mubuuza buli kibuuzo kyonna ky'oyagala okumanya ku Vyper Ranking. Vyper Ranking. Yo, Wagwan people, it's about Vyper Ranking, rhythm killer, dancehall problem, representing straight from Chireka, you don't know, BTM, we are represent before 5, watch tegedde, you don't know. So, Vyper Ranking. Vyper Ranking yani amanya ge amatuufu. Amanya matuufu Vyper Ranking bamuyita Aire Saddam. Yes, Vyper Ranking musajja Mukaramojja. Nesha Vyper Ranking yakola dancehall ne reggae. Yes, ebo. Bangi bavuddeyo bagamba Vyper Ranking okopa Peter Miles. Soko tunnyole ku nsonga zino. Lwaki okopa Peter Miles? Like kinyiza okugamba ekyo bakifuna mu bukyamu. Because we are Vyper Ranking live far different from Peter Miles okitegeera nti nja kugamba Peter Miles inspired me, so I don't imitate nkola nga Vyper Ranking era bw'oba owuliriza ennyimba zange nti omuntu wemba nnyimbi muwe ekifaananyi kyadi kya Peter Miles aba amanyi Peter Miles kai yali asobola okukola kyakola, so naffe twali gye tuli, so Peter Miles inspired me nenga nze nyimba Vyper Ranking. Yeah, man. Wakola kayimba ne Cindy, njagala kumanya ani yasaba munne collab. Cindy amazima nze namusaba tune eyo. Yeah, like Cindy nagezaako munonye emirundi mingi nga tuli wane Kampala n'ennemerero. So nga omanyi Mukama talya chapati, Mwenyezi Mungu talya pani. Okyalo nga bakubira ku management yanga batukoonako tulina show soroti. So kulwa ku posta nga tulinako Cindy, nze Nathan and moyo wiki yennyini shooting at a video ne Nathan. So yeah, ne DJ Cream bakaita wine up. So nothing night we labira ino tandika interacting na ngamba man ba ngambe tulina wiki eja tugenda nawe bichi ne mugamba ya. So ne tugenda isoroti otukeyo tuba tuli ku radio station era Cindy yasema ino okuyingira munda. Ebwa ndaba bwati like she recognized me ne ku radio nanjogerako like nkyabadde ampulira engamba uko. So ye muntu yalaba talent ate nakutakweka mazima because abayimbi bangi nnyo bafiiringa nga bamaanyi nnyo nga banene wakola nti gwe Vyper Ranking olwokuba yalaba akusingako obunene abeera wale n'agamba anzome simulaba naye nga akulaba abamu babeera mu galubini nga bapoye kati nze kyenkola nkola bwenti soka kukola wenti ogona adamu kajja mu ngomanya omewe wedda ndaba tuva mu radio station munda tudda wabweru nengezaako kwogera naye wedayogera naye nangamba no Vyper, I'm your fan. Yagamba what? Yagamba fan. Ndali sola kikkiriza okitegeera, so like nali manyi tujja kola naye nga manyi tujikola mu maaso bajja kuninda wamali kufuuka nti oba ki naye yangamba no tugenda kukola tewali buzibu, so nayagala ofuna enamba naye esimu nali ngiresewa ku hotel, so nga esimu yaweddeko omuliro like nimugamba nasoma enamba nengikwatawa ku mutwe nga sirina simu yansomera enamba ezi eya Airtel neya Africell enamba ezi nenzikwatawa. One time ngamba Vyper naye ngenda kuyita okube muki freestyle ngamba okay nampita naye nalimuko okutya because nalisikolangako live band, that was my first time. Now kuba vibe nebeera nga yamaanyi abantu bana ne basituka. So after the show yamusinkana ne tuwogera nayogera ne manager wange nagamba no tugenda kukola, nagamba just lwakuba kati mbadde busy tuli mu December naye tugenda kukola ne turecording oluyimba nirukwa kuzo mchala yajjanga already ina vibe dakika ntono nnyo ne tumaliriza buli kimu. Awo wentandika 2019 wange yatandika na muliro yatandika na blast tenecha like tebimala yanyongerako nnyo nekyasini natandika okumpita ku shows ze natandika okumpanga yo sessions nimbako ne changiga kinali simanyi. Yes, Lwaki nawe wagambe kankole online show nga Vyper Ranking? Like ze kyenzo okugamba siri wa maje nti oba ngenda kukuma abantu bakiba mu curfew siri musawo. I think ye nengeri yokka gyenyiza okuyamba abantu sigale wakati nga basanyufu okitegeera, so ojja kulaba nti show okugiyimirizaawo waliwo embeera eyaliwo because we wanted to do something like a street
kukolera ku street biki nene kigaana because of this pandemic like twalina okukolera indo olina okunganya team egona okuba band olina okunganya olina ofuna omuntu wa kamera olina ofuna wa sound biki kwekama ebintu byali bingi so yeah. Vyper Ranking, waganidde ddala okukola oluyimba lwa coronavirus olwa covid lwaki tonakola luyimba lukunga abantu oba naye twajirwa cabbage 19 bwena oluyimba olwalowulira katikati olwa corona lwonna kalube olulwere lwale lukuba ennyo gwokyalowulira baali bagala kubeerawo mu kaseera ako ate ojja kwesanga ngaabamu bali tebalinawo na nnyimba so kati byaggwawo kati abantu baagala kirala okitegera baalibuukira bandi wagoni jugero ojja kuwulya ennyimba zonna zijjudde content y'omu so kati nayagala okubeera different era ensonga lwaki saateekawo oluyimba gwenga Vyper Ranking kiki kyoyize mweno lockdown ng'omuyimbi nti kino bwe tuva mweno lockdown jakyusa enneeyisa like ekintu ky'okusevinga walaade bakuyita okushevinga kusevinga okitegeera so ekintu ky'okusevinga twali tukiyisaamu nnyo amaaso nga wafuuka zenkolawo zendya Vyper saka ombuulire njala kumanya ku bulamu bwo mu lockdown eno obadde okola kiki ekikukipinze busy mu lockdown lockdown bibadde bingi nnyo muganda wange like mbadde nkolamuko wano naye akasujja kansalako muganda wake bade nkwatamu muko naye akasujja ne kansalako nenjiika yikanze naye still tayinza okugamba like I've recorded a lot of music ate nekirala mbadde nkozesanga kagaali nsota paka ku studio yes kati gwe artist wenna ali eyo nga gwe baateekawo lockdown nawe newe rocking 2020 yafuuka 2020 ojja muwulira kati waggwera bw'ati enembeera ng'eweddewo muliro mwereere okitegera yes man era awo nnyini njala kubuuza lwaki otadde nnyo collabos mweno period nga totadde ennyimba zo ziri solo toyinaayo ziri solo solo nzirina ennyimba nnyingi nnyo nga bwekiwulira nga wegambe mbadde recording ennyimba naye like olunaku lwennyini lwe twali tugenda okushootinga video nga tusazeewo nti lwe luno ate ebiseera ebyo nga ekigambo corona muganda wange naye lero mbadde sinaa nakiwulira nze mwakyogera olunaku lwe twali twateekayo lunaku lockdown lwe yatandika I was going to shoot my single and that very week I was shooting another international collaboration. Yes man. So nembisa za kukoza wajja kulaba go down already twali tumaze mu shooting nga tumaze no releasing nga atambudde kati nina brand new tune ne DJ Caesar ne Cosign eyo tune gye twatadde wajja kulaba ntwale shooting before the lockdown matwale tulinze mu kaseera abantu nga yes man yeah kati ensonga lwaki ntaddewo collabos kuba already zaaliwo kati nze sola kati kutabuti audio sometimes audio atwala muko n'obuzibu okutambula ne video wejazanya ku TV then nga ne audio asabula ku radio ogenda kukola otyo kubanga music asigala relevant oba Vyper Ranking osigala relevant mweno period music wali mungi waliwo n'obuntu obulala bwe tugenda okuintroducing eri bafans abantu ebintu byabadde bamisinga abantu abasinga badde babeera like ku bayimbi abalala ab'ebweru biki bwebityo okitegeera kati nze tugenda gezaako kubanga tukikola tubeere n'ekyaffe ekyawane baile wafunye kawunga ka gavumenti enekireka akawunga abantu abalala bakafuna naye nza management yange yansindikira kakyere Bantu Entertainment big up on yourself Bantu Entertainment Africa abayimbi bakabira akawunga ate abalowooza oba bebalowooza nti banene bebayita abanene bakabira akawunga waliwo oli gwe nalabaani bayimbi bangi naddala abavubuka abanyirira abayimbi abali mu limelight abafunye problems n'abakyala bakulukulu si kibi kubona omukyala gweyagala naye ebisinga especially ebisinga backfiring nga bwe twakirabye ku TV blood gwe zino ensonga tuziyitamuko teri bakyala baku approachinze nga balinayo
baagala mbekuzo mutandika nze kankubuulire kizibu nnyo okwewala abakyala ng'oli mu industry yaffe eno. Oli osibyemu kaviiri, abakazi baagala abalasita. Olinayo oluyimba ng'ojja kulaba osibyemu kaviiri, olina akayimba kazanya ku TV. Olaba waliwo ababeerawo nga balina naye nga bwakukyalo abagamba oyo omuyimbi baba bamuyiikira buyiikizi. So omuyimbi ayiikirwa bangi, obwana obw'essomero, abakyala abafumbo, abakulu banakyeyombekedde, badamwandu n'ennyundi ziba zisindika n'ebirala mbyogere. Kati nze kiyinza okugamba nti nze ndi musajja yekkiririzaamu n'ekintu kirala like ezibeera zirimu ku shortcuts ez'okubeera omugagga. Abantu abamu bakyeyambisa nakikozesa okupromotinga music we nga yawala kasente okitegeera, naye titabeera musanyufu nawa gyali. Nze kiyinza okugamba nze ndi musajja ayagala ovuga. Kati omukazi watu olina kuvuga, lwaki oba nvuga okitegeera? Nze nobeera mu driver's seat, gwe nobeera no kukosi passenger nenkukyolonga okitegeera. Naye kati abasajja abasinga munnaye bwongo mindset babeera bato mu bwongo maani. Kale sijjagamba nti babeera bato oba mbeera ye batuma, simanyi buli omu abeera n'endowooza ye n'embeera ye, naye nga nze ndi musajja mwana eyekkiririzaamu, nzikiriza nti nkyali muto, nkyalina chance ekola okitegeera.